Kitalo nnyo abantu 6 bafiiridde mu Mukabenjje. Bangi baddusiddwa mu ddwaliro nga bewala ttaka. Nja kubanga nga kutuusaako esitoole za Hajjat ne Nnyo zeeyongedde okulanda. Hajjat yandifundikira eruzira. Fiye Mutoni yavuddeyo n'asiima Mukama Katonda okubanga yamuwonya siriimu. Teyamuwonya naye teyafuna kawuka akaleeta mukenenya. Ate Nnyo gakaaba gakumba mbo baagala musiba naye ate abantu bavuddeyo ne bagamba nti mukikwate ekisajja ekyo. Bingi nnyo wano eno betugenda okuba nga tukutuusaako era mawulire go mangi nnyo nnyini ddala. Teweerabira ku subscribinga, tuli ku NCK TV, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, awo nno tweyongereyo naye nga bingi nnyo bye tugenda okuba nga tukuwa. Abantu 6 bafiiridde mu Mukabenjje. Bangi baddusiddwa mu ddwaliro. Wali ebbombo nga bewala ttaka. Kyaddiridde etakisi eyabadde eva ggulu eyatomeraganye n'effuso eyabadde eva ku lw'e Kampala okukkakkana abantu 6 nga bafiiriddewo mu Bulaga, ate abawererako ddala ne baddusibwa mu ddwaliro wali ebbombo nga teebuukye teasulewo yali ku mimwa gy'abantu. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tusabe Mukama Katonda agumye ab'eŋŋanda n'emikwano era tusabire n'abagenzi nti Mukama abenga abawa ekiwumula ekirungi. N'emyoyo gyabwe agiramula ekisa. Kino nno bakitadde kuvugisa ekimama, okuvuga endiima ng'alinga nga gwe bagoba. Kino nno kitadde nnyo akatyabaga mu bulamu bw'abantu. Nga tuvuddeko eyo munnange twalabye mwana muwala Fiye Mutoni nga asiima Mukama Katonda era ng'amwebaza n'agamba nti nze ne muwala wange tuli HIV negative ate nga taata w'omwana bambi ali HIV positive. Ne yeebaza nti amaze n'emyezi 6 nga ebiragalalagala nga yalekeraawo bikozesa. Nabyalanye n'umugabo ufite abagore 6. Njyewe mba umugore wa 6. No, yari afite abagore 5, mba umugore wa 6. Arwaye sida n'abagore bose bararwaye ariko njye ndi muzima n'umwana wanjye. Ikindi cya kabiri, kubera kuririmbira mu isi nagize ikibazo cya addiction, ntangira gukoresha cocaine, heroin and weed. Cocaine, heroin and weed for 6 years, imyaka 6. Ibyo ni ibiyobyabwenge mu Kinyarwanda. Drugs. Yes, drugs ni ibiyobyabwenge, ariko ndashimira Imana kuko nabohotse. Maze amezi 7. Oh Jesus. Maze amezi 7 ntakoresha drugs. Naje na mami wanje from Uganda and we thank God so much. Akatambi kali mu Nnyarwanda naye nga abadde agamba nti yafuna omwami we ng'alina abakazi 5 ye nga wa 6. Okitegeera nti naye mwami waabwe ng'alina akawuka akaleeta mukenenya n'abakazi bali nti naye ye nga Fiye n'omwana we ne beesanga nga bali negative. Biri mu Nnyarwanda. N'agamba nti abadde amaze emyaka 6 nga tava ku biragalalagala naye n'agamba nti asiima Mukama Katonda kakati olw'egyo emyezi ezaakayitawo nga yalekeraawo okunywa ebiragalalagala. Statement esembyeyo n'agamba nti nazze ne mami wange okuva e Uganda era twebaza Mukama Katonda. Interpretation yeyo gye nkugambye. Ate nga Fiye talimbye era gundi bulijjo akyogera nti I have 6 baby mamas. MC Kati ekyo bulijjo akyogera nti I have 6 baby mamas. Kitegedde. So ebirala temumbuuza naye nga weebityo ebibadde mu katambi omwo. Nga tuvuddeko eyo munnange Nnyo alajjana
era bagenda kunkwata era bagenda kunsiba bibino kansooke mbamu yenze kumulaba wano bagenda kunsiba essaawa yonna mugenda kundaba era bannange temwerabira okupostingayo abawagizi bange bakyali bange temwerabira okuteekayo free enwe mwanje munnange essaawa yonna bagenda kunsiba era bannange kijja kuba kyannaku nnyo nga bankutte yakalambira nti talina musango naye bamugamba nti waba tasobola kukyusa mwana oyo nabehavinga ng'omulenzi bagambye nti akwatibwe. Henry Mwanje, if you don't choose to come out to issue a statement and give us your word nti ogenda kunakyalinga omwana oyo abeere mulenzi, Henry Mwanje mubagenda okukwata nja beegattako. Yes, nga tuvuddeko munnange Fiona Nyamutoro ne Edirisa Musuuza beera z'amapenzi bannange lava enyuma. Batuka nicyo tu myaka mbaga mu ebiri ekya Uganda tugisene abantu bakyebuuza ekyayawula Rema Namakula ne Evelyn Namulondo. Kiki Evelyn Namulondo essaawa eno yetwogerera yayabulira Uganda era nga ali mu UK. Yosole nja kubanga njibawa naye tusooke tunulemu mu nsonga za Hajjat ne Hajjat. Ono afuukidde abantu akabasa naye nga bwino afuddeyo wuuno. oyo Hajjat abantu bamumanyi mwe mwamuyingiddemu buyingizi n'abalabye wano bakasuku nalaye bakasuku bakibuukidde mangu oli ku musajja muno osalira omusango towuliriza kati Hajjat takulimba mutata w'omwana yafa tata w'omwana ye yajja Hajjat mu kyalo tata w'omwana bw'ali mulamu ye yatandikirako okuwasa Hajjat n'amukuba omukolo makabuula bw'amala omuwasa Hajjat n'atandika emiseegi nga si mwangu ne babeeranga n'entalo awo ku Naluwama wansi awo babeeranga n'entalo oyo omukazi balwananga n'omusajja oyo kati Hajjat atandika ati agambe mutata w'omwana mulaba ng'eyafa ng'omusajja alina n'omusango mu kkooti gwe yaloopa Hajjat okuba nti yagenda n'abaana be n'agenda n'ebyobugagga bwe yabba omusajja n'amukaliza talina ke yamulekera bwe yava awo Haji Mutebi n'amulonda ow'Ennatete n'amutwala oyo omukazi mubanda ate mugeza ate alina omukisa takwanibwa basajja baavu mpozi nga bamwenderako wagundi mu Dyamwali takwanibwa basajja baavu abadde atambulira mu basajja bagagga embaga ze bazimukuba ne zigenda ne mawulire yakawasibwa emirundi egi oyo bbaawe yamusookako Haji Mutebi n'oyo gwe baasibye naye bonna aleka abakozeeko damage. No, wabeewo YouTube atuyambe agende ku Naluwama Arcade mu basement anoonye tata oyo omwana gyali bwe genda ku Naluwama Arcade mu basement onoonye omusajja bamwogere naye aji ngenda kwogera tukubikirire vaayo olwanirire basajja banno bali mu ggwambi wagwamu osirise gwe watuleetera omuntu okuva ebusoga naye aliwo n'amalawo banne oli eri osirise vaayo obeeko kyoyogera omuntu yali asuubula ne konteyina z'emipiira kati osuubula just osuubulayo busuubuzi omukazi yakuba ekigo n'akomalawo n'agenda n'abaana bo bana yalimbye minisita bwe yakuzaalamu abaana babiri oyo omukazi atambulira mu bahaaji ate atambulira mu bagagga naye aliko abakubye ekigo nga kyagala okuba oyo YouTube ono wa Soroti TV ogene Nnatete onoonye wali omusajja omugagga oyo omukazi gy'avudde alyoka gye wa Hajji oyo gwe gano onoonye ku Haji Mutebi oyo omukazi serebu wa mu kibuga omwo mu ebintu by'embaga ebyo bwe biti ebyabasajja bikiba mugwamu awo n'abakuba n'ababba kuba abakubye gano onoonye Haji Mutebi Nnatete ogenda kakasa kye bayita zuula
mwe mumulabiraawo nalabye Kalibala nga bamutomeza ne ngamba Kaira ono bagenda omwononera ekintu kyazimbidde emyaka n'ebisiibo. Kalibala ekyo ekintu bwe kinaafundikira nga kyekyusiza ogenda kyejja kooti. Omukazi tabalimba mutata w'omwana yafa, tata w'omwana gyali. Zino presidents baziteekawo naye abasajja munagenda muziraba bulabi. Ey'Amawulana yajja, Mawulana n'agamba alina obujulizi bwonna nti abadde alabirira abaana, ne babiwuliriza. Mawulana ne bamusukuma mu kkomera n'avaamu obukadde 10 zaatayinza na kusevinga omwaka. Abantu temwafaayo, kati ne zino bwe ziri zizo zijja. Genda ku Nalubwama Arcade mu basement. Ogenda onoonya omusajja gwe bayita Haji Kintu Traders. Gwegenda onoonya omusajja gwe bayita Haji Kintu Traders. Yagambye Mbalange yafa n'ayogera. Abaye ffe byonna tujja bbawa ebituufu, tulina okuzuula amazima ge galiwa. Hajjat ono abalaka ki, mutuufu oba nedda? The truth is sakkiriza story z'ono omukazi. Ate wa brother nsirwa mbakuutira enkya n'eggulo obutawasa abakazi balemeddwa bufumbo. Obutawasa abakazi balemeddwa malya, at least ne bwegubagamu ne baba balemeddwa obufumbo obumu, naye olina okubeera ng'era oli careful. Ate naddala abo balemeddwa malya 2 ng'oyo omukazi pannayo oba omutwala wa? Okumanya sakkiriza ono omukazi atamwatamwa nnyo. By the way, nabadde sigenda byogerako but yasusse. Atamwatama bali mumubuuza taata w'omwana ye yaani, atandise kaaba. Ate teri mukazi alimba nga mukazi akaaba. Mama nnyabo bw'oba oyagala okumanya nti nno omukazi okyakugamba alimba akaabe. Abakazi abalimba baba balowooza okukaba ye solution. Amaziga g'abakazi tugalabye nange ndi mukazi manyi bulungi tulimba. Ate amaziga gaffe tegalinaako we gajjira na we gatajjira, ffe baagatuwagali awo. You know? Ate omukazi ebisene bisinga akaaba aba alimba. Abakazi abo naddala mwewale nnyo okuwasa abakazi abataasoma baagala ebyenfuna. Abakazi abataasoma baagala ebyenfuna, abakazi abataasoma ayinza n'okutta atwala eby'obungenzi, bakayanira ebintu by'abagenzi, bakayanira eby'abalamu. Anti madam, I think okaba siyo solution. Bakubuza lata omwana yani mbuyankuba ebikonde mu kifuba mbwera yakola fantastic madam. Mbwera yakola bwati madamu bakubuza lata omwana yani toyogera solution wakafumbira mali ameka malyaga abiri kati yasamira wasamirize sola okungamba abantu bonna ababiri abasooka be bali abasobya. Bannange sajja wambi omwana okay mu kusooka nze nabirese nga ndabanga ebituufu nembireka ate nga n'abasajja nabo babikola ndabeera ne sitaani waabwe ne biki ngera ndi mu kunenya musajja mu mutima gwange ne sibyogerako but ku budde buno the story is not connecting. The story mbigoberedde, the story is not connecting. Madam, story zo tezigatta emmotoka eraike kulemye oba kinyumba oba biki biganye. Your stories are not connecting. Mbigasse nengezaako bigattagatta. Ate we wakoledde ensobi kwekwewa buli akujjako ka interview. Kwekwewa buli abikubuuza ate ng'omanyi olimba Kaweddemu dda kubanga awo wogenda okutamwattamwalira oba kutamwattamwalika wogenda already watandise dda okutamwattamwalika simanyi tamwalika yogera kino wano noyogera kineeno noyogera kino wano noyogera kineeno kati story tezikyagatta. Nze mbagambye tukyatunula mu nsonga za Hajjat ono. Hajjat mutuufu, Hajjat yaddukidde mu mawulire, yandibanga yaddukidde mu mawulire nga amawulire gennyini ge gagenda omuteekawa, ge gagenda kumenga gamweteera mu kkomera. Haji ne Sudan yajja n'amalayo n'emyezi 6 naye teyabeera na mukazi n'omu.
bwe bamugambira nti yatandika okukozesa omwana oyo gwakutaano twali naye ne Sudaani. Kitegeera twali naye ne Sudaani n'atumya VAT okuva ebweru owulira n'abeera wano ng'agirinze nga n'akola na mirimu gye n'alinnya n'agenda paka ku booda n'akima emmotoka ye n'akoma wano n'akola clearing n'agivuga n'adda e Uganda ne muganda we lwakola linawe ali Rwanda baali babiri ye yaddayo e Rwanda ne bajja paka wa Kampala awo. Ndowooza omukazi engeri gy'azzaazannya obuzannya bwe yasooka kuweerera mwana oyo kuba Hajji yali aganye okuweerera omwana oyo yawaako taata we obukakafu. Ekikazi ne kiryoka kitwala omwana era lwali lutalo lw'amaanyi. Olaba omuwala oyo kale bataata banyiiga omwana yali asobera ku biraali oyo omuwala omunene oyo awaako taata obujulizi bafunamu obutakkaanya ne taata. Taata n'agamba omwana asigenda kuddamu kukola ki kuweerera. Mukazi oli engeri gye yali alina ebibalo bye ng'alaba Hajji alina Sudaani ndowooza ng'alina ebibalo bye n'adduka n'atwala omwana n'asasula ne school fees n'akubira n'omuwala wa Hajji omukulu n'amugamba tetera fana atyo yo wano era baayomba bubi nnyo Hajji baba bakola nnyo kulabirira weetadde ku bwange tonsaba 11 nze sinagambako omwana wange mbadde n'ensonga lwaki mugambye atuule awo. Kitegeera kati omukazi engeri gye yabadde aweerera omwana oyo okuva January kyova olaba yali ayina obuyinza bwonna obukozesa omwana oyo because yali amwerera nga yamusasulira school fees. Oyo muwala gwe bamusibako ogw'okukwatibwa oyo Nisha ki bwegamba nti yadde takisuubira nti Hajji yaddingana n'omukyalo oyo mama w'abaana abo naye nga Hajji yabeera n'abaana abo kuva abaana abo nga bato yabalabiridde yabakuzizza paka owe batuuse. Kitegeera embaga yaabwe saaliwo naye nze nzize mpangala ne famire eyo kumpi. Kitegeera era nze ndi wamu famire munda era kyobula nakutte ebifaananyi ne mbikuweereza. Yes, ndowooza ansa mugifunye. Waliwo ababadde beebuuza nti ye Hajji ku ssente z'alina lwaki yali taweerera mwana nti kubanga omwana yagambye mu statement nti maama yankaka nti singa naaba siwayiriza taata maama tajja kuddamu kunsasulira school fees. Omwana yali yanyiiza kitaawe n'asalawo amukuba akatebe nga bataata bwe bakola okupanishinga abaana. Kati maama ye lwakuba yali alina kye yali aluka yali alina olukwerwe lwe yali aluka eno n'agamba nti wenkwata omwana ono neemuleeta taata we gwe yaganda okuweerera neemusembeza okumpi nemba nga nze amusasulira school fees ajja kunkolera kyenjagala. Ndowooza ansa mugitegeete. Bannange ebintu bino bingi. Hajjat ono alumiza abantu bangi bwe binaaba nga bituufu bye boogera bingi. W'otunulamu omuntu otuuka otya n'okuwayiriza omwami nti anywa enjaga n'omusibako ogw'obutujju oyo Hajjat. Leero this time around yandibanga alinnya y'amagye tujja kubanga tubigenda mpola mpola amazima gajja kubanga gakola ki gavaayo. Ate abange mwabadde mukimanyi mbu anti kaduuka bannange ye yabitugambye oba yabadde alimba mbu maama nze mbadde sibimanyi naye ye yabitugambye nti munnange oyo yeekolera gwe mulaba oyo bibino amanyira n'okumanyira mbukati putting my husband on social media mbubba wange yeekolera mbu ntandika okutya tanswaza oyo yebaze eyakeera ku maca nakkiriza nkolere ka bizinesi nga kana aka $1,500,000 mwe mukalina mulina abasajja asobola okukolera bizinesi ng'eno we naakatulira wano nyingiza ssente gw'oyingiza mu mwana. He is my husband.
gwoyingiza mumwa nakubeera ku buli live nze nyingiza kasente sijja kumuvaako eyeekolera. Yes, he's my man. Buli muntu anoonya musajja ali responsible. Sebo kati muzze mwogere ku ekyo mbuntye mutandika okugamba mweyeekolera tansaana ansaana kubanga buli mukazi anoonya musajja amulabirira. Bw'onoofuna omusajja akulabirira naawe ojja kumwagala. Bw'onoofuna omusajja n'akulabirira ye mwewoza. Tuulako mu bizinesi kyo wano ndi mukukola ssente okuva lwemazze wano wenatandikire live wede temula abantu we bagula ne bagenda. Mwe muvuga mimwe ffe tuvuga bizinesi. Yeekolera mubagambye mwe yeekolera yebbaawo. Yes! Ye lwaki bulijjo mukweka? Bulijjo nakola nansobya okukweka nti yebaze. Yeekolera yebaze. Owange tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga awo nno tujja kuba nga tukoma.